mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga Mariam Wangadya ebibye si birungi essaawa yonna agenda kubeera ng'akwatibwa ku biragiro by'akakiiko akakosase akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Akakiiko kano nga kakulemberwa abakulu okuva mu kibiina ekya National Unity Platform nga kuliko Honorable Muwadanku Nnyingi ne Honorable George Musisi. Bano ababiri baalagidde Mariam Wangadya abeere ng'akwatibwa. Ngenda kujjukiza Mariam Wangadya omutegeere bulungi nnyo. Omukyalo ono ye ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu, Uganda Human Rights Commission. Wabula era ye ssentebe era abaddewo ebiseera byonna abadde ng'agenda mu maaso n'okulaga nti ebintu ebimu nga bibadde bigenda maaso n'okuba nga bikomplainingibwako mu ofiisi ye, agenda maaso n'okuba nga abivulugavuluga. Era Mariam Wangadya ono ngenda kusooka nkuzzeeko emabega nkujjukize n'olunaku lwe yagoba Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali azze mu kakiiko ke okubaako byagenda maaso n'okuba ng'akola. Bwe yamugamba Mariam Wangadya yamuyitira poliisi egende maaso n'okuba nga emuggyawo. Mariam Wangadya y'omu yagenda maaso n'okuba nga okugamba yatuuka okumookinga batuyita ba political prisoners. Bwe yatuuka n'ategeeza nti bino ebintu birabikana bya kiwaani, era ye ng'agamba nti alabika tabimanyi nako talina na buyinza buwamba muntu, nti mmwe abagamba nti abantu bammwe bawambibwa mugende mu babanje bali be mugamba nti be babawamba, naye temujja wano mu kakiiko kange nga Mariam Wangadya. Mariam Wangadya y'omu yatuuka n'okutegeeza nti zino ensonga za kiwaani ku bigambo ebizze nga byogerebwa ku basement ezigenda maaso n'okubanga ziteekebwamu abantu ne batulugunyizibwa. Mariam Wangadya yatuuka n'okugamba nze okujjako nga mumpuulidde wali basement ezo naye nze mmanyi teziri nayo, oba olyawo n'abantu tebawambibwa, bino bye mwogera mulimba. Mariam Wangadya ng'alinga amookinga. Kati we twogerera bannayuganda bali excited naddala abo ababadde balina obulumi eri Mariam Wangadya nga bagamba Mariam Wangadya agenda kukwatibwa, ekiragiro kyafulumye, Mariam Wangadya agenda maaso n'okuba nga akwatibwa, naye ku nsonga ki? Honorable Muwadanku Nnyingi akulira akakiiko akakosa senga bwe nkugambye. Ono ye mubaka eyatoye order poliisi ya parliament egende maaso n'okuba nga ekwata Mariam Wangadya, bamukwata mavumbavumba bamuleete mu kakiiko ku mpaka abeere nga witness. Wuliriza, amateeka n'obuyinza bwonna Muwadanku Nnyingi abulina obusobola okukola kino oba okutowa order Mariam Wangadya agende maaso n'okuba nga akwatibwa. Wulira wano, Muwadanku Nnyingi derives his power to order the arrest of Uganda Human Rights Commission chairperson Mariam Wangadya from his position as the chairperson of COSASE. Engeri yakiri nti ye chairperson w'akakiiko kana akakosase alina obuyinza okusinziira ku ssemateeka okusamoninga, okulagira okukwata omuntu yenna ate awatali kugaana, era mukadde ako ng'akyeyalinga akakiiko ke kana akakosase kano nno maanyi ga kibiina kya National Unity Platform bwe baamuteeka okukola ng'atudde mu mmeeza ye ey'obwa ssentebe bw'akakiiko kano. Amaanyi g'abalina mukadde ako gaba genkanankana n'ag'omulamuzi wa kkooti enkulu kwegamba asobola okusamoninga omuntu yenna, asobola okuwodalinga omuntu yenna okukwatibwa. Muwadanku Nnyingi mukadde kano yakulembera akakiiko ke bayita Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises oba COSASE. Kakati njagala owulirize. Under the Constitution of the Republic of Uganda, standing committees of parliament possesses the same powers as the High Court of Uganda when enforcing the attendance of witnesses. This includes the legal authority to compel individuals to appear, take evidence, and request documents. Muwadanku Nnyingi ng'ali mu mmeeza eyo mwe yabadde atudde era ku nsonga za Mariam Wangadya. Kati ne bw'abaani ayina obuyinza obwenkana oba akakiiko ke kaba kalina obuyinza bwe kaba nkatudde mu nsonga yonna kalina obuyinza obwenkanankana n'obwa High Court bw'oba obadde tokimanyi. Kati Muwadanku Nnyingi ge maanyi ge yakozesezza. In issuing the directive, Muwadanku Nnyingi explicitly evoked Rule 218, specifically Sub-Rule E of the Rules of Procedure of Parliament of Uganda. This rule formally grants parliamentary committees the mandate to order arrest and the confinement of a witness for investigation if they fail to provide satisfactory reasons for ignoring an official summon. Muwadanku Nnyingi yayise mu mateeka akawaayiro oba etteeka ery'ebibiri 18 mu mateeka agafuga parliament nga ssentebe w'akakiiko aka Committee on Commissions, Statutory Authorities and Enterprises aka COSASE. N'akozesa etteeka lino okulagira Mariam Wangadya poliisi emukwate emuleete ku mpaka mavumbavumba bamukwate bamuleete mu maaso g'akakiiko agende maaso n'okuba nga abitebya. Lwaki? Talina nsonga ya simba era talina nsonga eri reasonable gy'ayinza gye yabawadde lwaki yaganye okwatendinga summons babadde bamuwadde. Mariam Wangadya yawandiise ebbaluwa n'ategeeza akakiiko
okumanya ono omukazi yabajoze yawandiise ebbaluwa n'ategeeza akakiiko nti yalina komiti endala gyagenda okwatendinga bigenda mu maaso. Auditor General's report yafulumye nga bwalaga waliwo obutali kugamba waliwo ebitagatta mu kakiiko ka Human Rights Commission kano bannakyukakyuka gye babadde baddukira ne batafuna bwenkanya. Kati bagenza okukizuula ng'ekyokutafuna bwenkanya okitadde ebbali waliwo ebitagatta bingi nnyo. Maria Muwangadi ono ssente z'omusolo nga nayo zigambye okuba nti zibulankanira. Bijjukira ebintu ebyo twabikuwako gye buvuddeko. Kati baamuyise mu kakiiko ka Kosase abitebye kubanga akakiiko kano kaasinzidde ku report ya Auditor General Maria Muwangadi n'agamba nti omuntu ow'amaanyi mumpita mutya mwe bamuwadanko nnyingi ab'ekibiina kya NUP mumpozese ng'ensi yonna eraba kamera zintunuddemu n'agamba sijja kujjayo. N'abagamba alina akakiiko ye kajja okgendamu kamuwozese. Kati etteeka terimukkiriza kubeera nga ye yeesalirawo. Kano akakiiko ka Kosase nkugambye omukadde kano kayina obuyinza oba kayina amaanyi genkanankana n'aga High Court. Kati kalagidde agende maaso n'okuba ng'akwatibwa bamuleete bwe kiba kyetagisa kumuleetera ku mpingu bamutuuze mu maaso ga muwadanku nnyingi amukunye ebibuuzo byamukunya then ensonga bagende maaso n'okuba nga bazongerayo. Asobola n'okulagira atwalibwe emabega w'emitayimbwa. Nga lwe lwaleero chairperson okulabikako eri akakiiko kaffe Kosase ne bakomishona be ne accounting officer tutunuulire bino ebyogerwako Auditor General. Olunaku olwaleero chairperson atuweereza ebbaluwa ng'ayitira mu accounting officer naye ekizibu ky'ebbaluwa gy'atuwadde nga yagamba jagenda mu kakiiko kalala akaddembe ly'obuntu. Ekyokubiri nga n'ensonga zasazewo okunnyonnyola ku zimu zatadde mu bbaluwa mu mbeera eya bulijjo si alina okusalawo azinnyonnyola atya tikanzira eri mpandiika ebbaluwa nga tukuyise nga tutadde mu nsonga ekulemeseza kujja eri kakiiko. Of course ba members nga komiti tugenza okukitunulamu nga komiti ekanya nti kiba kyenkanankananga okuyisa olugaayo mu kakiiko obutawa nsonga lwaki tozze wabula n'okategeeza nze njagenda mu komiti endala. Ekyokubiri n'okusalawo okunnyonnyola bwe mu nkola gy'oyagadde n'enkola ekuweereddwa komiti. Komiti yamuyita emuwulirize tugyewo okuteebereza nti oba yeyawandiise oba si yeyawandiise oba yatuzeemu oba si yatuzeemu ate nga ne mu nkola entuufu ey'akakiiko bwe tuyita omujulizi yenna tumuwuliriza n'asobola okunnyonnyola oludda lwe ku nsonga eziba mu ddiiro naddala eziri mu Auditor General's report. Oluvannyuma lw'okwekenneenya tusazeewo okukirambulula nti Parliament erina committee sector ne standing naye ku nsonga ezeekuusa ku lipoota ya Auditor General ekitongole kya Uganda Human Rights Commission kiripootinga era audit report yakyo eweerezebwa akakiiko kaffe aka Kosase. Era guno mulundi gwakubiri nga tutudde tulindirire okuwuliza okunnyonnyola kwa Human Rights Commission ku nsonga eziri mu Auditor General's report. Bwe ziba nga waliwo ebyenkizo ebyetagisa okuba nti tubiwulira mu chairperson n'asalawo gamba nti aligenda mu kakiiko akalala n'asalawo n'ezimu y'okwekyusa nga zannyonnyodde omwo ng'ate zisinga twetaaga zibuuliza wano kuba tezaali mu bbaluwa zaffe nti zoba tuziteekamu wabula twagamba kimu tugatuna Auditor General's report nga tulaba nti kati Maria Muwangadi yakakene kabanga kaweddemu era ebiragiro ne bifuluma akwatibwe aleetebwe bunnambiro ate ku mpaka si byakyeyagalire. Essaawa yonna ogenda kuwulira ebigenda okuva sayidi eyo byonna ngenda kubanga mbikutuusako. Kakati njagala tutambule ngenda kukusomera ekiwandiiko ekinyonnyola olungi ensonga eno era bannayuganda bangi ngenda kubatwala paka mu Parliament. Ensonga zonna nga bwe zatambudde nina akatambi konna okusinziira ku nsonga za Human Rights Commission. Akakiiko kano teweerabira kavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu. Akakulembera mukadde kano Maria Muwangadi kugamba oyinza okukitwala nti yeegatta wamu oba yeekobaana mu nsonga z'okulinnyira eddembe ly'obuntu olw'ensonga alina n'ebigambo byayogera emabegakaawo ebiyinza okuba nga kati bitandise okumuyigga. Kakati ekiddako ogenda kuba ng'okitegeera Maria Muwangadi bwe twogerera ng'ebibye si birungi okusinziira ku kiddako. Essaawa yonna mugenda kumulabako ng'akwatiddwa ng'aleeteddwa mu maaso ga muwadanko nnyingi ku mpingo.
z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa Njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes. Wabale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ddala gw'atambula naffe atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Mariam Wangadya bwe tuwogerera gaakaaba gaakomba essaawa yonna agenda kubeera ng'akwatibwa okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogwa Nile Post nga bagamba nti Kosase directs arrest of Wangadya. Akakiiko ka Kosase akakulemberwa Honorable Mwadanko Nnyingi kaalagidde Mariam Wangadya agende maaso n'okubanga akwatibwa aleetebwe ku mpaka nga bino by'alina okukola si alina okwesalirawo, si alina okubuulira akakiiko ddi lw'anaakatendinga, si lw'alina okubuulira ensi oba akakiiko wa gy'anaagenda bamuwozese, wabula okusinziira ku mateeka ali wansi w'amateeka era alina okugagoberera. Kakati ekiwandiiko ne kifuluma nga kinnyonnyola bulungi nnyo ensonga nga bwe zaabadde, nange ne nzija mbeere nga nkikuyitiratiramu nga sinnakutwala mu katambi firimu nga bwe yabadde mu Parliament. Njagala tusooke tugyewo ekiwandiiko kino ekinnyonnyola obulungi ensonga zino, lwaki Mariam Wangadya yagenze maaso n'okuba nga ate alagirwa okubeera ng'akwatibwa. Poliisi, jjukira Parliament eyo waliyo poliisi, Parliament erina poliisi yaayo, era poliisi eya Parliament yeetera okukozesebwa naddala mu bikwekweta by'okukwata omuntu yenna either ng'agenda kuleetebwa ku Parliament obanga mubaka wa Parliament, era balina n'ebitongole nga CID na buli kimu. The Parliamentary Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises, Kosase, has ordered the arrest of Uganda Human Rights Commission chairperson Justice Mariam Wangadya Fawzat after she failed to appear before committee for second time. Gunono gwabadde mulundi gwakubiri nga ssebo Mariam Wangadya abagamba ye tajja kujjayo era tebajja muwozesa, wabula ye alina akakiiko ke k'alina okugenda okulaba ng'awozaako, kugamba k'alina okwatendinga nti kana akakiiko akakosase akakulemberwa abavubuka be batera okuyita abavubuka abava mu kibiina ekya National Unity Platform, ekibiina kye bekyaluna ne kibateeka mu kakiiko ako, okuli Mwadanko Nnyingi mubaka akiikira kya Ddondo East ku kadi ya NUP, okuli George Musisi omubaka akiikira Kira Municipality eyagoba Ssemujju Ngande eyo ku kadi era eya NUP. Kakati ono agamba nti nedda bassebo sijja kujjayo, nze nina ewalala gye ngenda okugenda. Nabo ne bamugamba nedda nnyabo ojja kuleetebwa wano ku mpaka, bwe kiraba kisoboka ojja kuleetebwa na ku mpingo, ojje ogende maaso n'okuba nga obitebya ate ng'obitebya oli ku mpingo. Kakati njagala tutambule osobole okutegeera Mariam Wangadya kiki ekimutuuseeko. Essaawa yonna wandimulaba agenda kukwatibwa. Batugamba Kosase, chaired by Kyaddondo East Member of Parliament Mwadanko Nnyingi, directed security officials to have Wangadya arrested and produced before the committee on Tuesday at 9 a.m. to respond to queries concerning the commission's accountability and expenditure. Wenkoledde akatambi kano simanyi kakutuuseeko ssaawa mmeka naye nga ssaawa 3 zennyini zibadde zimaze okuwera. Kyokka lwe lunaku olwokubiri olwaleero ngenda ku mwezi 11 era nga Mariam Wangadya akakiiko ka Kosase nga kakulemberwa Mwadanko Nnyingi kaalagidde poliisi si kusaba, si kwegayirira, si kuwandiika kiwandiiko, wabula directinze poliisi kuga kino kyabadde kiragira ate nga kyambagirawo. Bakwate Mariam Wangadya bamuleete mu maaso ga Mwadanko Nnyingi ku lwokubiri ngenda ku mwezi 11 ogw'omunaana 2026 era ku ssaawa 3 zennyini babeere nga bamutuusiza mu maaso ga Mwadanko Nnyingi, amubuuze ebibuuzo, amukunye era amubuulire lwaki abadde ng'azala w'akakiiko ke, lwaki baamuyise n'agaana. Bino Mwadanko Nnyingi agenda bimubuuza, bwe kinaaba kisoboka ajja bimubuuza ali ku mpingo. Kino kyabadde kiragiro. The directive followed Wangadya's failure to appear before Kosase on Monday after she wrote to the committee saying she could only appear before the Parliamentary Committee on Human Rights and not Kosase. Mariam Wangadya yabadde ali supposed olunaku olwajjo okusisinkana akakiiko kano, wabula n'agaana, wabula n'abawandiikira ebbaluwa nga ssebo nakyala abategeeza nti ye tali mwetegefu kusisinkana kakiiko kano, wabula agenda kusisinkana kakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu so si kakiiko ka Kosase, nti era temuddamu kumuyita, temulina kye mumugamba. Mariam Wangadya bw'atyo bwe yabategeezezza. Kakati Mwadanko Nnyingi n'amugamba ogambye eki maama, kakati njagala poliisi ekuleete buleesi ku mpaka. On Monday,
The Uganda Human Rights Commission accounting officer and all commissioners appeared before COSASE to account for resources received by the commission during the 2024-2025 financial year. Bobano abamu kuba officers naddala accounting officer okuva mu kitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission boba atendinze akakiiko ka muwadanko nnyingi era bo ne batebya ebyabwe kugana bo ne bennyonnyolako ne beewozaako ebyabwe. Kati kono omukyala Maria Muwangadya n'agamba nti kati nze sijja kujja nze nja kuatendinga akakiiko kali kavunaanyizibwa ku ddembe ly'abuntu. Bano bamugambye olaba banno bazze oyina okujja. Muwangadya did not attend the session. According to the commission's accounting officer, Maria Muwangadya had handed him a letter addressed to COSASE explaining her decision not to appear before the committee. Kati wano wewavudde kalumanywera. Maria Muwangadya kubano pono accounting officer w'akakiiko ka Uganda Human Rights Commission, Maria Muwangadya gwe yawadde ebbaluwa agireetere ab'akakiiko ka COSASE kubanga ye yabadde agenda kuatendinga. Abategeeze ti Maria Muwangadya mu bbaluwa yabategeezeza nti ye tajja kujja wadde mwamuyise oyo azze abamala, ye n'ategeeza akakiiko kijagenda okgenda. Mu bbaluwa ye yabagambye tali willing kwegamba kwa appearinga before COSASE, wabula ajja kgenda mu kakiiko ka ddembe ly'abuntu so si COSASE. Decision ye yanyiizizza abamu ku babaka naddala abakulembera akakiiko kano era ne balagira agende maaso n'okuba ng'akwatibwa. Era muwadanko nnyingi yamugambye ebigambo bye ngenda okukulaga mu katambi. This is outright contempt of parliament. You cannot choose which committee to appear before parliament is one. Uliriza muwadanko nnyingi yamuzzeemu ng'amugamba nnyabo Maria Muwangadya toteekeddwa kuno kunyoomoola parliament, toteekeddwa kwesalirawo engeri gy'okommunikatinzemu ekisooka nfu. Ekyokubiri si gwe ateekeddwa okwesalirawo nti oba kana akakiiko nja kuatendinga kano sijja kuatendinga, ffe tukusamoninze oba oyagala oba toyagala. Bino si byakweyagalira ate era si byakwesalirawo. Maria Muwangadya weetaagibwa. Bwe kiba kiganye ogenda kuleetebwa ku mpingo ogende maaso n'okuba ng'obitebya. Honorable Muwadanko nnyingi akulira akakiiko aka COSASE awo yasinzidde n'alagira Maria Muwangadya agende maaso n'okuba ng'aleetebwa. Naye nga bino byonna byavudde ku kubeera nti Maria Muwangadya yategeezezza akakiiko nti ye tajja kuatendinga akakiiko kana ajja kgenda walala. Bano ne bamugamba osaaga. Number one, the Uganda Human Rights Commission, for all purposes and intent in matters relating to accountability and Auditor General's report, scrutiny, is responsible and accountable to PAC COSASE, this particular committee. When any officer of Uganda Human Rights Commission is accordingly invited, you must accord such invitation, not as a way of good gesture, but in response to lawful invitation and summons. Number two, a witness so summoned cannot choose where to appear and when to appear. By the chairperson, Ewan Maria Muwangadya, choosing to tell us where she intends to appear, is rejected by this committee. It is not worth a response to our invitation. Number two, now that this has been the second invitation, and she has not accorded us justifiable reasons within her response as to why she is unable to attend, but rather that she will attend other committees, we have little reasons to believe that if invited again, she will honor our invitation. I will accordingly proceed and rule under Rule 218 that provides for special powers of committees. Special powers of committees, and specifically sub-rule D, that in enforcing the attendance of witnesses and examining witnesses on oath or affirmation, this committee has powers of the High Court. And specifically under Rule 218, sub-rule F, sub-rule E,
This committee has powers to order for the arrest and confinement of such a witness for purposes of investigation. Now that the chairperson has not given us satisfactory reasons for her failure to attend, I want to proceed under this rule 218, specifically sub-rule E, to order for the arrest and the production of Mariam Wangadia tomorrow at 9 at Parliament. Ya odarinze okukwata n'okuleeta Mariam Wangadia olwaleero lwenkoledde akatambi kano essaawa 3 ez'okumakya alina okuba nga aleeteddwa. Akati simanya akatambi okalabye ddi, simanyi kakutuuseeko ddi, naye nga Mariam Wangadia ku ssaawa 3 abadde ali supposed okuba nga ali mu maaso g'akakiiko ka Kosase, oba nga ali ku mpingo oba nga ali ku miguwa. Kino kibadde kiragiro kya Honorable Mwadanko Nnyingi, si byakyeyagalire. If you have uliriza Mariam Wangadia okumanya bagamba okalyadda kaddadda n'ebimu ku ebyo byazzenga akola oba byazzenga ayogera ebimu ebirabika nga binyiziza bannayuganda bitandise okuba nga bidda. Emabegakawo Mariam Wangadia yali zayininga awandika ebbaluwa nga alinga alekulira omulimu ogwo olw'okubeera nti bakama abe simanyi oba baamukaka bukasi oba baamukonvisinga. Mariam Wangadia teyalekulira. Kati nabano ne bino nabyo byazze mu kakiiko nti ddala bw'obanga wasalawo olekulire, naye ate lwaki okyakulembera akakiiko kano ate nolaga arrogance eyo ey'okulaga nti gwe akakiiko tojja kujjayo. Bino nno byonna byakomyewo. If you have resigned, say so. But as long as you are still chairperson, you are accountable to this committee. This arrogance will not be tolerated. Abamu ku bammemba mu kakiiko kano baavuliriddeyo bubi Mariam Wangadia nti eno arrogance tejja kukola. Wawandiika ng'otegeeza nti walizayininga, ffe tukyakulaba nga ssentebe era tukyakulaba mu ofiisi, tukyakakasa nti okyakakkalabya emirimu egyo. Bw'oba ng'okyali mu ofiisi oteekeddwa okujja mu kakiiko aka Kosase oba oyagala oba toyagala. Ne bamugamba Mariam Wangadia submitted her resignation early last month, citing a toxic work environment within the commission. However, the resignation did not immediately end her tenure. Yawandiika ebbaluwa ey'okulizayininga ng'ategeeza ng'akakiiko embeera mwakolera bwetali nnungi, wabula ekyaddirira Mariam Wangadia ebbaluwa teyasobola kumusobozesa kubeera ng'alizayininga, yasigala nga ssentebe. The government later told Parliament that Wangadia remained the substantive chairperson because her resignation had not yet been formally accepted by the president. Government yategeeza Parliament kati wano webasinzidde gw'okyali ssentebe w'akakiiko yitawo obeere ng'obitebya. Ssente z'omuwi w'omusolo ezibadde zibbibwa n'ebitebera bifaanana bwe bityo mu kakiiko k'okulembera kyekigenda mu maaso. Kati engeri gye kiri nti ebbaluwa gye yawandiika ey'okulizayininga mukama we yagigaana oba tannagikkiriza mu butongole. Mariam Wangadia akyabalibwa era akyakonsidaringibwa nga ssentebe w'akakiiko ka Kosase aka Human Rights Commission. Kati kitegeeza yalina okulabika wano ate nga n'ebintu ebisinga ebyogerwako bibaddewo mu kisanja nga ye ssentebe w'akakiiko kano wakaddembe ery'obuntu. She therefore remained accountable to Parliament in her capacity as Uganda Human Rights Commission chairperson at the time she was summoned by Kosase. Kosase subsequently ruled that Wangadia's refusal to appear constituted contempt of Parliament and directed the sergeant at arms to ensure that she is brought before the committee. Baalagidde oluvannyuma lw'ebikolobero bino b'ekikolwa kye yakoze eky'okujeemera akakiiko kano. Akakiiko kaalagidde sergeant at arms owa Parliament nti ku ssaawa 3 ez'okumakya tetumanyi oba mumuleese mutya oba ebigere bye biri waggulu. Ku ssaawa 3 Mariam Wangadia alina okulabikako kakiiko ka Kosase. Wuliriza chairperson ng'alagira the sergeant at arms should ensure that Justice Mariam Wangadia is brought here tomorrow. We must conclude this matter. Oba ayagala Mariam Wangadia oba tayagala, tulina okumaliriza ensonga eno kubanga bino byonna ebyogerwako byakoleddwa mu kaseera ke. Alina okubeerawo ensonga eno tugimaliriza, kitegeeza enkya mumuleete oba ajjidde ku mpingu oba zaatya. The committee is expected to question Mariam Wangadia over the Uganda Human Rights Commission financial management and expenditure during the 2024-2025 financial year. Akakiiko ensonga ze baagaza Mariam Wangadia enkulu ze ssente za spendingibwa, engeri ezibadde spendingibwamu mu kakiiko kakulemberako eddembe ly'obuntu naddala mu financial year eya 2024-2025. Kinajjukirwa nti n'abamu ku ba commissioners
abali mu kakiiko ako balumirizaako Maria Muwangadya mbu okukozesa obubi ssente bw'alina n'emisaala egimu gye yeewa alina ssente eziwera ddala z'abadde nga yeegabira ekyamazima nga teziri mu layini kati poliisi ya paalamenti bagiragidde okukwata Maria Muwangadya emuleete mu kakiiko ka Kosase era essaawa yonna bagenda maaso n'okuba nga bamuwozesa kwegamba bagenda maaso n'okuba nga bamufoosinga okwewozaako okunnyonnyola ebintu bino byonna nga bigenda maaso n'okuba nga bitambula kati Maria Muwangadya ebibye ne biba nga bitandise okuba nga byonooneka essaawa yonna onaatera okuwulira ebivaayo ffe weetuli ogenda maaso n'okuba nga tubikuwa Muwadanku Nyengi yalagidde ngenda kuwa akatambi kano Maria Muwangadya ebimu ku byazzaakola oba byazzayogera lwaki bannayuganda bali excited okumanya oba okulaba ku Maria Muwangadya ng'akwatiddwa ng'abalala baagala bamulabeko ku mpingo olwo nno osooka owulire lwaki Maria Muwangadya ono gw'olaba nga bwakulembera akakiiko k'eddembe ly'obuntu emirundi mingi nnyo abadde nga alabikanga atalimu kugamba atakola mirimu gye nga bw'ateekeddwa kugikola lunaku lumu yagobako Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kakiiko kano era yamugoba bubi nnyo n'atuuka n'okuyita security ebeerenga emugjawo olw'ensonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina ebigambo bye yali agambye Maria Muwangadya oba oliawo ye by'ataayagala kati bannayuganda bamugamba okujja ku bye okalya ddakadda. This commission, which is empowered by the Constitution to protect constitutional rights, is instead the one violating those rights. I mean, Madam Chair, in all fairness, how can a complaint regarding... If that is the personal statement you are making, which is an attack on the commission, you are free to withdraw your complaint. I will not allow you to deny praise, to emasculate, and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are making, you are not going any further. Madam Chair, you are represented, you have to speak through your lawyers. But if you want to speak, Madam I will Chair, not allow you to accuse this commission of violating human rights. Madam Chair, you will not speak any further about that. You yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people, and I'm hereby directing you to leave. And I hereby withdraw my complaint to this commission because this commission lacks the impartiality, it lacks the independence to hear this case, Madam Chair. It is alright, but at least it is before the world. I'm directing you to leave. Yeah, it's alright, most obliged. Security, come and take him out. Sure, I will. I will leave, Madam Chair. But it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a test to decide whether it is serving the people of Uganda or serving the interests of General Museveni and his military regime. Oyo ya Maria Muwangadya eyagoba oba okufuutula Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri bannayuganda gye bataayagala era ekyanyiza abantu ennyo kakati bamugamba nti keekadde okalya ddakadda Maria Muwangadya ojja kgenda maaso n'okubanga sinnakuzzaayo mu paalamenti nga bamusamoninga akakiiko ka Kosase naye nga sinnakuzzaayo biro byonna tukyagenda mu maaso n'okubanga tubikuwa Maria Muwangadya y'omu kinajjukirwa ti Maria Muwangadya ono babadde nga bamulipootingira era ezimu ku nsonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yamugamba ebigambo ebyo babadde nga bamulipootingira ku nsonga eza political prisoners abadde nga bakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ne basibwa ne bagenda maaso n'okuba nga batwalibwa mu basement ekigambo basement gino Muhoozi Kainerugaba yennyini ye yakyereetera wabula n'abamu ku babadde nga bakwatibwa bavuddengayo ne banyumya bye basanga mu basement ezo kati Maria Muwangadya babadde nga bamugamba n'agamba nze ne basement ezo sizimanyi teziriiyo njagala kuzirokeetinga ndabe n'atuuka n'okwogera ku nsonga z'aba political prisoners bano n'agamba naye bino ebintu bireka bya kiwaani mugende mubanja abantu be naye ng'akulira kakiiko kaddembe ly'abuntu akavunaanyizibwa ku bino n'abagamba mugende abantu be mubanja mubabanje abo ababawamba nze Maria Muwangadya sobola kubawamba emukadde kano yandibanga yaddako. I'm interested in knowing the location of the basement. I don't know whether it's one or several. Ebintu bino binyiiza mumanye ekituufu ow'ekitiibwa Mpuuga ekituufu akimanyi. Ate n'ekirala bwe baba nti baba balina abantu babanja nti bawambibwa babanje bali be bateebereza nti bawamba abantu baabwe naye kati nze Wangadya omukazi omunaku nga nze nina obusobozi obuwamba. Do I have capacity to abduct anyone?
I don't have that capacity. Naye kyengenza okulaba nti waliwo ekobaane okulaba nti ensonga eno teva mu ddiiro. Ensonga eno ya kiwaani nze saagala kubindeetamu all the time. Ensonga y'abasibe nga gyagamba nti ya kiwaani nti era abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NUP tebaagala eve mu ddiiro. Mariam Wangadya ng'agamba nti ye tayagala na kubimuleetamu kubanga tebiriiyo bya kiwaani mbu bannakibiina kya National Unity Platform mbu tebaagala biveewo era nga y'omu ku baagambanga nti ekibiina kya NUP kirabika mu statement eyo nti kiringa ekiganyulwa mu bantu baakyo okubeera nga bali mabega wa mitayimbwa. Kati Mariam Wangadya essaawa yonna yandiba omu ku abo abagenda okukwatibwa. Simanyi oba ye bw'anaakwatibwa anaatwalibwa mu basement, simanyi oba anaatwalibwa wa, naye ng'essaawa yonna Mariam Wangadya nga bwe nkugambye yandiba nga ajja kgendako emabega w'emitayimbwa okusinziira ku bitambula bye tugenda maaso n'okuba nga tukuwa. Kakati essaawa eno akakiiko ka Kkosase nga kakulemberwa Honorable Muwadanku Nnyingi ne George Musisi bonna nga bakibiina kya National Unity Platform baagenze maaso n'okuba nga bamusamoninga era yeetaagibwa. Nkugambye wenkoledde akatambi kano ng'eddakiika mbale abeere ng'alabika eri akakiiko kano abasinga obungi obwedda kye beewuunya Muwadanku Nnyingi amaanyi agajjewa. Nkusomeddewo wali Muwadanku Nnyingi derives his power to order the arrest of Uganda Human Rights Commission chairperson Mariam Wangadya from his position as the chairperson of the Parliamentary Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises, acting under the constitutional mandates and rules governing the Parliament of Uganda. Amateeka agali mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda n'aga amateeka agatambuza Parliament gawa Muwadanku Nnyingi oba omukulembeze w'akakiiko konna mukadde ako ng'akiyalinza akakiiko okusobola okuba nga asobola okusamoninga okulagira okukwata omuntu yenna abeera avunaanibwa oba abeera asamoningiddwa oba n'atagoberera mateeka. Kati wuliriza. Under the Constitution of the Republic of Uganda, standing committees of Parliament possesses the same powers as the High Court of Uganda when enforcing the attendance of witnesses. This includes the legal authority to compel individuals to appear, take evidence, and request documents. Akakiiko Constitution y'eggwanga erya Uganda ewa standing committees mu Parliament okupozeesinga amaanyi ge gamu n'aga High Court mukadde ako. Era akakiiko kano kaba kasobola okwenforcinga attendance of witnesses. Omuntu wabanga yeetaagibwa nga witness tayina kwesalirawo, akakiiko kasobola okumuyita ku mpaka najja n'awitness ngoba n'awa obujulizi. Akakiiko kasobola okurequestinga documents zonna omuntu yenna oba wa kitongole ki oba mukulembeze wa kika ki ateekeddwa akakiiko singa kaba kamuyise oba nga kasabye document yonna kaba kalina okugifuna oba mwagala oba temwagala olina okujja okwapiyaringa singa kaba kakuyise. In issuing the directive on August 10th 2026, Honorable Muwadanku Nnyingi explicitly evoke Rule 218 nga bwe nakugambye amateeka agafuga Parliament awo nakusomeddewo. Mariam Wangadya baamusamoninze ku nsonga za accountability questions stemming from the Auditor General's report. Auditor General's report gye twakuwadde eyabadde eraga nti mu financial year 2024-2025 mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya kagenda maaso n'okubanga akulembera waaliwo okukozesa obubi sente z'omuwi w'omusolo era ng'okwo okuzikozesa obubi kwe kwamuviiriddeko okubanga bamusamoninga. Kyokka nga kinajjukirwa waliwo n'abamu ku bakozi banne mu kakiiko kano abaavaayo ne bamulumiriza nti Mariam Wangadya waliwo sente ze yakozesanga expenses endala n'awandiika birala. Waliwo abakozi nga tebaliiwo sente ezimu, waliwo n'abakozi abafuna omusaala nga gwa kitundu nga sente zigenda ku Mariam Wangadya. Kusinza ku lipooti ze twakuwa n'entalo ze bayina sayidi eyo kakati Mariam Wangadya essaawa yonna. Instead of appearing before Kkosase, she communicating through an accounting officer that she would attend a different parliamentary committee instead. Yategezeza accounting officer w'akakiiko ke bwe yawadde ebbaluwa nga wenkugambye n'atuuka ne bagamba ti ye ebbaluwa gye yawandiisa agamba ajja kgenda mu kakiiko kalala. Kkosase deemed this response as an act of insubordination and a contempt of Parliament, triggering the chairperson's directive to Parliament's Criminal Investigations Directorate CID execute her arrest. Parliament akakiiko kano ne kalaba nga akanyoomodde amenye n'amateeka talina kwesalirawo nga wogendo birabera nga wobiwulidde ne balagira Parliament's CID executing okukwata kwa Mariam Wangadya
aleetebwe essaawa yonna oba ayagala oba tayagala ku biragiro bya Honorable Mwadanku Nnyingi. Kakati essaawa yonna ekiddako ogenda kutya Mariam Wangadya agenda kubeera nga akwatibwa onaawulira. Wuliriza, njagala olabe vidiyo eno kubanga ye yabaddemu byonna mbadde nkunnyonnyola wano, ogenda biwulira mu vidiyo eno ate bwenaggwa ngenda kukomezaawo ekibaddewo nga Mariam Wangadya aleeteddwa. Byonna ngenda bikuwa ogenda kutya. Briefed by the clerk that he just made a follow-up letter because we had earlier invited the commission headed with the chairperson and the commissioners. She did not attend our first interface and we had no written communication. And but among the reasons, whereas we are to consider Auditor General's report, I don't know if she accessed a copy of the Auditor General's report or not. Because, for just quickly correction, part of the observation by the Auditor General was, for example, if I would pick out one, aging of cases at the tribunal. In our last interface, the commissioners alluded to the fact that the tribunal cannot sit because of the absence or for whatever reason, but which they attributed to the chairperson. The Auditor General specifically mentions that the accounting officer explained that due to long-standing challenges such as absence of the chairperson. Now, this is within the Auditor General's report. We accordingly invited the chairperson because we are discussing and want to consider the Auditor General's report. And there are some key elements and revelations that may touch the exercise of powers of the chairperson. Now, I want to appreciate the response, but a witness cannot choose how to respond. When we specifically invite you to interface with the committee, you can actually come and say this, but you cannot choose just to write that I'm saying this and even choose where to appear. That is a bit provocative. And it sounds as contempt to our proceedings. Because this is the second time we are interfacing. I would have appreciated if the response was, I am sick in a hospital, I'm on this and this and this. But it appears the response continues to choose what to respond to and even the mode of response. That is the only thing the chairperson sent you with, accounting officer? Yes, Honorable Chair. Honorable Sewongo? This commission is that lady. And under our rules, we are meant where they fail to appear, to compel them to appear. One, could we know, is this lady, has she really resigned or she's still serving? We need to know that. Because you might be flogging a dead horse. But Mr. Chair, maybe in her letter she signed as chairperson. Then she... And is dated August 10th, Chair, 2026. that letter is panchurium. It is panchurium. He has written to you proposing to go to the other committee which is not ours. So it is panchurium by law. And I would suggest that we first get the first information, leaving that letter as I've stated legally. Should we know whether she's still sitting in the office? And if she's still sitting in office, then you have to invoke Rule 223, issue and service of summons, compelling her to appear here by force. There is no way you can proceed with the Uganda Human Rights Commission without Madam Mariam Wangadya. And it should be put on record that this committee is not here for religious affair. We are here for business. So, Mr. Accounting Officer, you know under your docket, the chief accounting officer here before us, leading you to this committee, is that lady. But I would pray, leaving that letter out, should we hear from them, the one who has been sent to give you that letter, whether this lady is still in office, or she resigned.
she might be impersonating. Thank you, Mr. Chair. Thank you. About this agency, the Uganda Human Rights Commission, there is total collapse of governance in that agency, and there is paralysis of the tribunal. And according to their law, the tribunal should be chaired by the chairperson. Where the chairperson is absent, the tribunal can't sit. And it is one of the audit queries that is before us. There is no way we can proceed interfacing with this agency without the chairperson. Otherwise, how shall we interrogate on governance, on the matters of governance? It is important that the chairperson recognizes that this is Parliament of Uganda, and particularly an oversight committee, Park Kosase. We have remedies with us, remedies within the law. It should be at this moment that we use our force to find her wherever she is and present her to us, such that we start examining governance and other audit issues in that agency. She should be here whether she likes or she doesn't. Thank you. Yes, Father Bakim. Honorable Chairperson, the letter is from the Chairperson, Uganda Human Rights Commission. I can confirm. She gave it to me to deliver it to you. When did she give you the letter? This morning. Where? At the office. At the office? Yeah. When you are receiving letters, how do you receive them? You receive signed copies, or there's a record of how letters are transmitted? Chair, there are different modes of delivery of letters. In this particular case, she specifically asked me to deliver that to you, but we also deposited a copy with your office this afternoon. By office, you mean Secretariat, Clerk to Parliament? Clerk to this committee. Okay. Let's proceed. Yes, Honorable Naki. Thank you very much, Honorable Chair. Yeah. Chair. You'll come after him. Chair, I agree with the submissions of my two neighbors here, and to just address ourselves to the rules, specifically our rules of procedure 218 and specifically Part D. 218 Part D. In exercise of its functions, the committee shall have the powers of the High Court for Roman 1, enforcing the attendance of witnesses and examining the witnesses on oath. 2, compelling production of documents. Let me go to F. Cite any person for contempt of Parliament. Honorable Chair, there are also other provisions, but specifically in the prevailing circumstance, already the accounting officer before us has confirmed that Madam Wangadia is still the chairperson, who gave her a letter even this morning, and now that she's the person who is supposed to appear before us, I think we may not be proceeding well without her. Thank you. Yes, Honorable. We are coming. We are dealing with a person who knows the law very well, so she knows what she is doing. Chair, I pray that we do not proceed until we compel her to be here. We should not allow this impunity to proceed, Chair. She's just becoming adamant because she knows what she is doing. So, Chair, you should stand up, defend this committee, and compel that lady to appear before this committee. Thank you, Chair. Thank you, Chair. Meeting. Now turning around to say that I cannot come because this is not the committee, I will report to the other committee. Really, the chairperson of the Human Rights Commission, if you get to hear what she alters around, you really
feel pity for Ugandans. And now that she can even come and write such a letter to the committee, which committee she has ever appeared to and defended the commission, we must do something. And again, I am wondering, Mr. Chairman, why we even still call her the chairperson of the commission? Because herself, in her own words, she said, I'm resigning as the chairperson of commission. Then later, I heard that she sent a notice of intention to resign. But by the look of things, you can see that either she's not interested, or she's hiding something, or she's above the law. And like Honorable Zahara said, she's a woman who knows what she's doing. So I will support the Honorable Sewungu's idea. I agree. I give you a second. No. You are now done. Let him inform you. Let me conclude, Mr. Chairman. Let him. You are not allowed to give your time. If you refuse the information, I can conclude. But if you allow a second, okay. Give information. I give you 1 second. Mr. Chairman, you see why I'm giving information to my fellow Swahaba there, Honorable Mpindi, my good friend, is that at the start of this committee, once this lady is here, the first question is finding out her status in the commission. The moment you don't have that, our proceedings cannot move on. And indeed, this lady is in office. Can you imagine? Writing to the chair of the committee in office and addressing him on matters of Human Rights Committee of session. So the information I'm giving Honorable Mpindi is that this lady is there. She has to come here, give us her status, and then we move on. Mr. Chairman, I want to entirely agree with Honorable as he suggested. Go to the office and say the committee has asked you to go and report. Then she says, I'm not going. From there, we will find a solution. Otherwise, this darling, I'm not coming, I'm not available, I'm not this. And when the commission is not sitting since December, we are doing a disservice to this country. Honorable Senteza, Thank you very much, Mr. Chairman. Offer guidance now. Yes. Number one, the Uganda Human Rights Commission, for all purposes and intent, in matters relating to accountability and Auditor General's report, scrutiny, is responsible and accountable to Park Kosase, this particular committee. When any officer of Uganda Human Rights Commission is accordingly invited, you must accord such invitation, not as a way of good gesture, but in response to lawful invitation and summons. Number two, a witness so summoned cannot choose where to appear and when to appear. By the chairperson, Ewan Maria Mwangadia, choosing to tell us where she intends to appear is rejected by this committee. It is not worth a response to our invitation. Number two, now that this has been the second invitation, and she has not accorded us justifiable reasons within her response as to why she is unable to attend, but rather that she will attend other committees, we have little reasons to believe that if invited again, she will honor our invitation. I will accordingly proceed and rule under Rule 218 that provides for special powers of committees. Special powers of committees, and specifically sub-rule D, that in enforcing attendance of witnesses and examining witnesses on oath or affirmation, this committee has powers of the High Court. And specifically under Rule 218, sub-rule F, sub-rule E,
This committee has powers to order for the arrest and confinement of such a witness for purposes of investigation. Now that the chairperson has not given us satisfactory reasons for her failure to attend, I want to proceed under this rule 218, specifically sub-rule E, to order for the arrest and the production of Mariam Wangadia tomorrow at 9 at Parliament. I want to instruct our CID to look for Mariam Wangadia, arrest her for purposes of bringing her to this committee tomorrow at 9 a.m. I saw rule, meeting adjourned. olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.